jako akawuwo. Guno gwe gubadde omulundi ogusookedde ddala ekitongole kino okufulumya omuwendo gw'ebintu ebitundibwa mu lejjalejja nga kw'otadde n'obungi bw'ebidduka ebitundibwa okuli bodaboda n'emmotoka, era nga Ubosi yeesoose okufulumya n'okukola okunoonyereza okw'engeri ng'eno mu Afrika. Obungi bw'emmotoka ne pikipiki ezitundibwa wamu n'okuddaabiriza okukolebwa mamotoka ne pikipiki. Bw'abadde afulumya alipoota eno eyatuumibwa Distributive Trade Index, Irene Musiitwa ng'ono mubalirizi mu kitongole kino agambye nti wabaddewo okukkamu ebyo ebitundibwa byonna ng'obigasse wamu naddala mu bbanga lya mwaka mulamba. Mu bbanga ery'omwaka nga tutwalidde wamu obungi bw'ebyo ebitundibwa wamu n'ebitundibwa mu lejjalejja awamu n'obungi bw'emmotoka ne pikipiki ezitundibwa n'okuddaabirizibwa, tulaba nga waliwo okukka mu bungi obw'ekitundu ekimu n'obutundutundu 4 ku buli 100. Musiitwa ategeeza nti okukka kuno kwava kukendeera kw'okugula emmotoka n'okuziddaabiriza nga kuno kwakka n'ebitundu 25 n'obutundutundu 2. Bw'ogeraageranya n'okulinnya okwaliwo mu mwaka ogwaggwako mu mwezi gw'Omunaana okw'obutundutundu 2 ku buli 100. Kiki ekyaleeta enkyukakyuka eyo? Tulaba nga okutunda n'okuddaabiriza amamotoka okwo kwakka n'ebitundu 25 n'obutundutundu 2 ku buli 100. Okunoonyereza kulaze nti bw'ogeraageranya mu bbanga ery'omwezi ogumu okudda ku mulala, naddala okuva mu Julaayi ow'omwaka oguwedde ogwa 2019 paka mu Agasiti ow'omwaka oguwedde, ebitundibwa awamu byonna nga bigattiddwa byakka n'ebitundu 2 n'obutundutundu 8, era bw'atyo Musiitwa n'annyonnyola kino kwe kyava. Tulaba nga ebintu ebitundibwa awamu tututte index yonna, obungi bw'ebyo ebitundibwa awamu, ebitundibwa mu lejjalejja wamu n'obungi bw'amamotoka, pikipiki n'okuziddaabiriza, waliwo okukka mu bungi n'ebitundu 2 n'obutundutundu 8 ku buli 100. Bino bye byaleeta enkyukakyuka eyo. Tulaba nga okuddaabiriza amamotoka wamu ne pikipiki okwo kwakka n'ebitundu 12 n'obutundutundu 7 ku buli 100. Wabula bw'ogeraageranya mu bbanga ery'emyezi 3 okuva mu January, February, March, kw'ossa June, July wamu ne August, bw'obungi bw'ebitundibwa bwalinnya n'ebitundu 6 nga bwagenda maaso n'okulambulula. Kino kye kyaleeta emiwendo okulinnya. Okweyongera mu bungi bw'ebitundibwa awamu kitwandiise wholesale trade, awo kwalinnya n'ebitundu 6 n'obutundutundu 8 ku buli 100. Ate okweyongera mu bungi bw'ebitundibwa mu lejjalejja kitwandiise retail trade, kwo kwalinnya n'ebitundu 6 ku buli 100. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tugenda kuba tufuna enkyukakyuka ey'ebbanga ey'omwaka wamu n'enkyukakyuka